all of you. Happy birthday to all of you. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday to all of you. Hooray! Hello. Yes. How are you, my brother? I'm fine. How are you? Why have you changed your voice today? Today I'm very happy. You are very happy? Yes. I thought you ate a cockroach. No. No. Yes. You've never eaten a cockroach. Yes. Never. From Rudy to program ya fene ya balloon twisting and I got Neezikokolima. Amanyega ngize bake and then go to Fredo. Katala. Yes. Then lead a mobile one. Oyagala kumanya jembera. Kampala. Kati? Kampala. Kampala signed on district. Kampala district. Kampala district. Kampala signed on Kampala district. Yes. Okay. Kudaganda sango ko Kampala district na yenga yekatali ile tembitwala nnyo. Also from Ruji Transnational came back of a happy birthday dear to all of you tubageranga tubageza birthdays za mwenungi. Tubayimira mu neno ne Fredo abyagala nyagala okulya kekira mu Twitter ne muita. Nawe era ku decoration tubayirawo ebyakali nnyo. Tugamba nti wowe yagaye ekifaananyi ky'omwana wo kiyite ku program yaffe eno nga tumuyimbiramu naye yerabika eyo nga we yasaze keeki ye ku birthday party ye osindika ekifaananyi kye ekya birthday ku 0705 Yes. 0048165 75 8165 Fredo namuyimbiramu akayimba kati Happy birthday. Saturday yako wa weekend yako atwali ku birthday ya omukulu Israel. Yes. Wakabi nnyo ate yali ya mulembe nnyo twali mu covid naye muganda wange twakikuba Fredo. Hello. Twakikuba. Babuulira. Baatulira keeke. Babakolera ki? Balya keeke. Balya keeke. Yes. Naye Fredo waliyo birthday yaliyo olwaki obawaayi. Twagenda. Kali katutandikirawo tujja byongerayo nnyo. Okay. Balloon rectangle kali kali mu kala ya green tugenda kukozesa naye kala ya red tubeere nga tukayisa bulungi nnyo. Tugenda teeka bawuni yaffe ku pump tugifukemu omukka. A bit longer. Okay. Tugenda to reduce our pressure tugendezaako omukka tugiyisaamu wati scratching. Tugenda alina parts nnya erina length ne width. Length ya rectangle ebeera mpanvuko okusinga ku width. Yeah, this is about 20 centimeters. This is nga 17 centimeters. Tutaddeko bugundi buno bu bubbles about 1 centimeter each kubeera nga bugiwa shape enungi. Singa tetutaddeeko singa enaatera okusumulukuka. Fredo. Hello. Weeye ekintu kimu kibakola ekiri mu rectangular shape. Rectangular shape? Yes, any of them. The door. The door. Yes. Yeah, the door is rectangular. Another one. What? TV. TV. Yes. Okay, a TV. Yeah. TV is rectangular. And the table. Yes, and the table. So those are some of the rectangular objects around our environment. Ezimutuzanya nazo, tubeera nazo, shapes ezisinga tukolagana nazo. So tumaze okuzinga ka bubble kafa kasoka about 6 meter. Tugenda zinga ka akokubiri. Kozeseeko ku dimensions ezimu eziri kweri. Tugenda kuzaawo era ka bubble 8 meter each. Tuka scratchingeko. So we're to scratching out ka bubble kamu kijengero jiwa shape. Neyo tugisqueezingemu pressure ebeere ng'egenda eno such that wano we tuzingidde tiwayatika mangu wabeera wali free pressure eba ekendeddeko. Eno ye length gyetugenda okukozesa nga length yaffe eya wansi oba base tugenda kubeerayo mpanvuko okwera eno webanga eri about 12 centimeters eneebeere ku 20 so that's a difference of about 3 centimeters. Tugenda kuzingawo kababa akalala bubaba omanyi okureducinga simanyi lwaki kirabika kuba ekola ki tuscratchinga nnyo wetyo so webanga eri week eyisaamu omukka nekakendeera naye tujja tugenda tulabe wekata bwetumala nga kakyaliwo atugenderera awo wekagwayo tukandu another one. Okay, agala twegaana naye. Hello. We're using color red. Yes. Do you know about color red? Color red? Yes, I know color red. What do you know about color red?
Color red is like blood. It looks like blood. Yeah. Yes. That's right. So to mazeko pulses nya rather satu tulayo length esembayo. So rectangle ebera ni two sides equal, then the other two opposite sides nazona ziri equal. Ekisembayo kuzunga mambo yaffe tumaze okiyisaamu twetaaga ate gyetutwetaaga okijjako so tubako obutuli butono then netukisiba tumaze okukasibako kirabikanga ali kujja. Are you ready? Make up the twetaaga either throw this inside or we cut it. Fredo! Hello. I think we are done with our rectangle. Wow. It's quite smaller than the other one. This one is bigger. Yes. So tumairiza rectangular cafe kali mu color red kanungi nyo kafaana ne Fredo yambadde red so lukakozesanga ka photo booth n'otulamu bulungi ne bakubayo ka photo ke ekifaananyi kyo bulungi nnyo n'obeeranga weeyagala. Fredo! Hello. We are going to say hi to the kids to yomulimu program Neezikokolima tubatuddako wali wa Pastor Dr. n'olugero era nga tubaagala nnyo abato katubagaliza olunaku olulungi. Until next time. Bye bye. Omulabe waffe mulungi twongedde okwaniza programu yaffe bannange bali kutambula naffe okuva ku Teddy ku baluni tukyakitambuza bali nnyo kutwagala tuli basanyufu nno nnyo tusooka ogamba happy birthday Uganda bannange leero Uganda gyo yayo celebrating emyaka 58 Uganda ng'etambula bannange tuli basanyufu olwa mama waffe Uganda wano wetuli waliwo ekinene nnyo kyatayinza kubuusa maaso wano wennyini wetuyimiridde wennyini bw'otunula wano bw'oti nga bw'olaba wano Independence Monument ekyetegeeza kino kyekijjukizo kyaffe kino ekijjukizo kyaffe kino olwa Independence wano baby lwe yazaalibwa Uganda bannange ze Uganda ensanyusa wano wetuyimiridde emyaka 58 Uganda wano we baagigamba nti Uganda wete olengera omukyalo yali waggulwawo akutta omwana ng'agamba Uganda katibera n'emirembe okuze bannange no kimanyi nakulumwa eka ebayooka abaana buli abaana essanyu ng'eka ebaddeyo ku mwana kambuze kono ani owulira otya ng'eka eriyo ku mwana owulirira otya ng'eka eriyo omwana mpulira bulungi bebi wamwe yani erinnya lye William Mwesigwa Martin. Okay. Awulira bulungi ng'ekeri y'omwana bane bwetufuna abaana tusanyuka naye kyetwebuuza independence kyeki oyinza okubanga nawe weebuuza oga independence abamu bagamba ya president independence kyeki era kitegeeza ki ngenda kubuuza ku baana abali wano oza independence kyeki ani anziramu independence kyeki ku baana abato abasooka independence kyeki yogera ko nnyo independence kyeki independence kyeki Lwe lunaku Uganda lweyefuga. Olunaku Uganda lweyefuga gwani amanyago Waswa Musa. Okay. Waswa Musa alwakulira anyawo independence kyeki Independence lwe Uganda lunaku Uganda lwe yafuna obwetwaze. Wow. Ange atulaba omuto Uganda kyeki oyina enzo sokunza Uganda kyeki muntu kisolo miti era Uganda itandika ddi tugitandika ddi ogiraba Uganda nsi. Aha. Uganda nsi era gye bayita ekkula lya Africa esangibwa mu East Africa. Uganda etandika etya Uganda okuvira twalina Uganda paka okubanga 9 omwezi ogw'okumi 1962 9th of October 1962 Uganda lwerabika bo nezaalibwa yeno Uganda gyolaba Uganda ekkula lya Africa yo gyolaba okuvira Uganda yaliwo ngera nnungi erimu abatuuze naye okugamba ekigambo Uganda kyate kiriwo Uganda batya mu Buganda jambadde bwambazi omuto osobola okumanya wano twambadde eggwanga Uganda
eriko twafuna obwetwaze omutoto kyerabira bwekijja kujjamu SST twafuna obwetwaze twafuna national anthem coat of arm twafuna flaga n'ebirala bingi naye Uganda obulungi bwayo erina obulungi okuva dda Uganda nsi nimi olaba ebiva musireko tulabe obulungi bwa Uganda obulaba bwe bweyagaza Uganda yeeyagaza Uganda ekigifuula ennungi ennyo ekirala erina ebibira Uganda yensi ekyalina ensolo ennene ennyo mu nsi empologoma enjovu engo nga zisangibwa no mu Uganda katukutereeze toyitanga mukulembeze ena nti erinnya lye Museveni Mutebi nedda balina ebitiibwa byabwe His Excellency the President of Uganda Kaguta Museveni todda mpulira n'abakulu nga mugamba omuntu Museveni si mutabani wo olwo lyagamba banange oyo Mutebi is a king Kaboyo olina omulanga agamba oyo Kaboyo he's a king please tulina okuteeka okuwa abantu ebitiibwa ekyakikola mu maaso ga Katonda oba tomanyidde oyo omanyidde Katonda kuba yamuwa obufuzi yabutuulako bannange mpozi kyembuuza Uganda erina kabaka oba ani addamu ku kibuuzo ekyo Uganda erina kabaka Uganda erina kabaka bamuyita Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II. Yani kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Kabaka omutatu laba ekyo kibuuzo kiri mu ddiro Uganda erina kabaka kino Uganda yalina kabaka waffe eyawandika ebbaluwa okuyita buli kimu kye tulabako wano ne kati buli ggwanga lirina kabaka waalyo okujjako kabaka waffe ndowooza President Museveni. Nedda Uganda terina kabaka Uganda teba na kabaka bya na president Buganda yebera ne kabaka Uganda teba na kabaka Uganda nsi si bwa kabaka obwa kabaka bubera mu Buganda ina kabaka Ssaabasajja Muwenda Mutebi bakabaka bangi waliwo webunyolo bakabaka bambifo byanjawulo aha kakati mpozi nga tukyatambula nga tugenda kulaba independence wadi etambudde abakulembeze batugambye nagambye amanyiyo Bote President Bote late ne President Museveni n'eri abakulembeze abaaliwo baali bangi nnyo ekyebuuzibwa ani yasooka okuba President wa Uganda Kabaka Muteesa 1 kaka tugenda kufuna omuntu atusabire eggwanga lino tulisabire kubanga lyaweebwayo eri Katonda wana emyaka 58 fena tumanyi tuli ba ku nsi 58 wano bayimirira Uganda nga bagamba Uganda weetongodde Uganda tugenda girangiramu ebeeremu emirembe ebeeremu essanyu eyongere okulaakulana esigale nga ekyatubalira ebibala Uganda katugenda kusitukayo omwani agenda tusabira Joy Yusufu anagenda okusabira eggwanga Joy Joy agenda afukamira bakuyimirira wano atusabire eggwanga era nga kyengera obulungi bwa Uganda olina okujaagala kwali ekkula lya Afrika yensi yo gy'olimu nze ndi musanyufu okwanga ndi muddugavu kaddugala nga nva mu Uganda kati olina okwagala eggwanga wano enyi tukyajjukira emyaka 58 Uganda nga yeetongola wano wetuyimiridde kati nawe ali eyo atulaba munnange janguuko olambuleko we yabayimirira bassekabaka Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa ba President of Bote bayimirira wano nga bagamba Uganda tugibalekedde wano omutima gwe Kampala kyakizimbe kiri wano mabega ekyumba kiri wano mabega wa Sheraton wakati wa Grand Imperial ne mabega Bank of Uganda Stanbic kwegamba ojjo kirabe tulitawo buyisi banyi muyitawo nga temenya kikiriwo ojjo kirabeko omutono katusabireko tusabire eggwanga ate ng'osaba nnyo tuwulire Muwombeke tusabe. okay. Ayi Mukama Taata tusabire eggwanga lyaffe Mukama. Ayi Mukama Taata tusabire eggwanga lyaffe Yesu atugabirire Taata agabirire abantu bonna bali ku streets Mukama naffe atugabirire Taata agabirire abantu bonna Taata nnyo Yesu nasabye amina nsalo julidde Mukama ssebo tongera okusabira eggwanga Uganda twogera omukisa nga bwe wasumulwa emyaka 58 n'oteebwa n'ozaalibwa mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tukulagidde yongera okuteebwa Uganda obulungi obukulu bwongera okusaasaana obeere enjuba mu Africa nga ekintu oli part of Africa tukwogerako omukisa Uganda yongera okubaamu ebibala yongera okuba amaanyi mu linnya erya Yesu Mukama sabidde President ne bonna baali nabo Mukama mu linnya erya Yesu tumusabidde Mukama obufuzi oyongera obunyweza
yongera okumuwa amaanyi n'ekisa kubanga kyawandiikibwa ofugiramu n'abafuzi yongera ofugiramu naye n'abo bonna abalijja tubasabidde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Nkama nga celebrating ameefuga tusabye omukisa gw'okuba n'abantu tusabye ejjendwadde mu nsi mu ggwanga lyaffe mu nsi yonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Uganda beera n'emirembe twongera okuteeka mikono gya Katonda mu linnya erya Yesu amiina abalabi baffe banaye mwekumire ku Bukedde TV yokka TV ya muntu wa bulijjo otunire akalulu tuulaawo tuvaawo abato munnange muto mufumbireyo gundi kimere kya independence yabaddeyo jjo munnange olunaku olulungi Mukama abakuume